Kooti y'e Nakawange ekubirizibwa omulamuzi Esther Nyando y'olunaku olwaleero ezirema okuwulira emisango givunaanibwa Dr. Kizza Besigye, Ajobedi Lutale Kamulegeya ne munnamagye Captain Daisy Ola okwogezaako okulya mu nsolokwe n'okusirikira amawulire g'okulya mu nsolokwe. Leero oludda olwabi nga lukulembeddwamu abo bya gavumenti okuba Richard Birivumbuka bataddemu okusaba kwabwe okukebejja amasimu ga Dr. Kizza Besigye ne ya munne Ajobedi Lutale badira basabye kkooti ekubi bannamawulire n'abantu abalala mu kkooti nga kkooti ekujja n'okubuza ebibuuzo omusirikale Benedict Olyeke era nga baagala kikolebwa mu ofiisi y'omulamuzi okusobola okuma omupoliisi ono ali mu kunoonyereza ku musango guno. The police officer and one of the investigating officers in this matter is a key person in these investigations. It is for that reason, Your Worship, that prosecution, the applicant prays to this court to have the application heard in chambers. This will ensure, one, protection of Mr. Odyek Benedict from public attacks. Bongeddeko nti Odyeke yeetaaga obukubi obw'enjawulo kubanga n'omusango gwaliko tekunnaka kunoonyerezebwako era ayinza okutuusibwako obuzibu. Odyeke musirikale akolera ku poliisi y'ekibuli ekolera kunoonyereza era ng'ayagala kkooti ebakkirize bakabyera amasimu ga Dr. Kizza Besigye ne Ajobedi Lutale basobole okuba kuti bafunamu biyambeko mu kunoonyereza kwabwe. Bino olugudde matu ga bannamateeka babiri okubadde Erias Lukwago ne Fred Mpanga ne bakiwakanya nga baagala omusirikale Odyeke akunyizibwe mu kkooti ey'olukale awatali kumukweka. Ekyo kitwewuunyisizza nnyo ne twebuuza kiki kye bakweka bw'abanga ddala ayogera mazima nga by'ayagala bya bujulizi ddala obugamba nti bw'aleeta mu kkooti lwaki ayagala tugende twekweke. Ffe twagala ayimirire mu kaguli wano witness stand annyonnyole tumubuuze akana n'akataano era twabagamba nti muleete omusajja Benedict Odyeke eyasweyalinga affidavit ng'agamba y'omu ku banoonyereza abapoliisi tumubuuze ebibuuzo atunnyonnyole ki kyayagala mu masimu ago. Oluvannyuma omulamuzi okuwuliza enjuyi zombi awadde ensala ya kkooti mwakkiriza okusaba kw'oludda olwabi era n'akkiriza omusirikale Odyeke akunyizibwe n'okubuuza ebibuuzo kikyagaza amasimu g'abasibe mu ofiisi y'omulamuzi so si mu kkooti ey'olukale. Bannamateeka oludda olwabiri oluvannyuma lw'ensala lusabye kkooti baddukireko mu kkooti enkulu esobole okwekenneenya ensala eno. Omulamuzi bano n'aba bakkiriza era omusango n'agwongezayo okutuusa nga 3 omwezi guno. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.